gwe mukwano gw'abangi b'olituuka wendi n'omukwano muzito ennyonta yange mu ggoli gimponya nze ng'otuuse wendi. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibira ng'omuddu wo ow'okuwo. Abaana ba Katonda abaganzi mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Munyenye yaffe ya wiiki eno, okubuusabuusa nga kuzze. Munyenye yaffe okubuusabuusa nga kuzze. Friends, God has made us worthy through our Lord Jesus Christ. Mikwano gyange, ffe abasinga tuli kye tuli lwa Yezu, era nga singa si ye situmanyi kye twandibadde, situmanyi we twalibadde. Ensi etutegedde lwa Yezu, tuyinza okwerwanako mu nsi ey'omwoyo lwa Yezu, abandi tukyali balamu lwa Yezu, abalala tutuuse we tutuuse lwa Yezu. Mikwano gyange bwe tutambula mu kwebuulirira kuno okwa buli wiiki, kyajja lwa Yezu. Kakati nze matini waabwe nve ku Yezu nzirewa? Y'ensonga lwaki nga Isaaya bw'atugamba nti ne bw'oba oyita mu kiwonvu ekijjudde enzikiza, totyanga oba tootyenga kabenje, kubanga oyo Katonda ali naawe ebbanga lyonna, nakati ali naawe. Ti ne bw'oba oyita mu kiwonvu ekijjudde enzikiza, tootyenga kabenje, kubanga ye ali naawe. Ekyo nno kindeetera okuyimba nti wano wendi abadde Katonda neyo gyengenda era alibeera oyo. Wano wendi abadde Katonda neyo gyengenda alibeera oyo. My dear friends, we must learn to place our value. My friends, we must learn not to place our value in temporary things, but instead in eternal things. We must learn not to place our value in temporary things, but instead in eternal things. Yezu yawangula entalo zonna ez'omwoyo n'omubiri, okutulaga nti naffe mu linnya lye tuli bawanguzi. Baana bange, nsaba tugoberere Yezu. Mumanyi lwaki? Yezu buli kye yali ayagala okufuuka, okutuukako, okubeera, yakibeera. Bwe kiba nga kyali bwe kityo ku ye, era ye yennyini oyo ate nga gwe tugoberera. Bwe kiba nga kyali bwe kityo ku ye ate nga ye gwe tugoberera, ye yennyini asobola era mwetegefu okuyamba, okunnyamba, okubeera, okutuuka, okufuuka ekyo kyenteekeddwa okufuuka, ky'oteekeddwa okufuuka mukwano gwange. Tuli mu nsi nga mulimu ebintu bingi ebyagala okubba n'okubuzaabuza enfaanana yaffe. There are many things that want to distort our identity. Abantu bangi balaba abo bwe bayita, balaba abantu bwe bayita celebrities. Ne beegomba ba celebrities, babeegomba nnyo era ne bafuba okubafaanana oba okuyisanga bo. It's okay. Naye nkubuulire, ba celebrities
babadde ku nsi kuno naye tewali asinga Yezu kubeera serebu. Tewali asinga Yezu bwa celebrity. Ovanga ku musajja abadde serebu kati emyaka 20 n'okusoba. I mean, Jesus is the celebrity par excellence. Jesus is the celebrity par excellence. Banange munneegatteko tumalirire okwagala okujanjawaza n'okufiira ku Yezu no matter what. Mbabuulire, Sitaani akimanyi nnyo n'okusinga bw'olowooza nti asigazza akadde katono. Era ali mu kukola overtime okulaba ng'atuzza ku ludda lwe. Naye mbabuulire, nsaba leero mugambe mu lwatu nti naawe ku lunaakusanze olaba togenda kumuwa mwagaanya, era mukakase nti ali mu ggwe asinga ye amaanyi. Kimukakase face to face. Akola na overtime okulaba nti akuzza ku ludda lwe, naye mugambe nti ku lunaakusanze olaba nti togenda kumuwa mwagaanya, era mukakase nti ali mu ggwe asinga ye amaanyi. Bambi towanga mwagaanya Sitaani kukakkanya kitiibwa kyo na kulowoozesa nti oli wa layisi oba oli wa wansi. Ako ke kamu ku bukodyo bw'akozesa, naye nkusaba tokagwangamu. Nze naawe tuli ba bbeeyi nnyo era tuli ba kitiibwa nnyo mu maaso ga Katonda. For the devil knows that if it deteriorates our value, it will confuse our purpose and we shall not be able to shine again. Akimanyi bulungi. So my friend, don't look for your worth and identity from anywhere else. It is only and only in Jesus, the Son of the Most High God. Naye kino okukitegeera obulungi n'okukimatira, gwe nange tulina okusoma n'okwebuulirira ennyo ku kigambo kya Katonda. Era nga bwe nabagamba, ensonga lwaki ngezaaho okulaba nti waakiri buli wiiki baana bange tutambulira mu mbeera eyo. Era mwebale bambi mwenna abawaayo obudde bwammwe ne mugezaako okuwuliriza ekigambo kino ne tukyebuulirako, naawe n'oyongera okwebuulirira ku byawandiikibwa ebyo bye nkuteera mu ssaala eno olw'ekitiibwa kya Katonda. Bambi, thank you so much. Much as you're so busy, please always try to find some time and listen to these stars of the week. You will never regret. Mikwano janga amaanyi n'obuvumu bwannamaddala tetusobola kubufuna mu biggwaawo. Tusobola kubufuna mu bitaggwaawo. Ate ekisobola okutuyamba mu ekyo ky'ekigambo kya Katonda. Yezu ng'amaze okubatizibwa mu Yordani, Bayibuli etugamba mu Matayo omutwe ogwokuna nti yatwalibwa mu ddungu n'asiiba ennaku n'ebiro 40. Omukemi bwe yajja awali Yezu yakomyawo enkola ye gye yali yakozesa mu masooka ey'okusendasenda nti bw'oba oli mwana wa Katonda gamba amayinja gano gafuuke emmere, gamba amayinja gano gafuuke emigaati. Bw'atyo jjukira eri mu masooka yabuuza Eva nti ddala Katonda yabagamba nti temuulyenga ku miti gyonna egy'omu nnimiro. Temuulyanga ku miti gyonna egy'omu nnimiro. Atandika ensendasenda ye. The devil oftentimes uses our insecurity to snatch us away from God. Tibwe kibanga Katonda akwagala nnyo, lwaki baawo yafudde? Tibwe kibanga Katonda akwagala nnyo, lwaki olemereddwa okuzaala? Tibwe kibanga akwagala nnyo, lwaki obuliddwa omubeezi? Lwaki tolina mulimu? Ebintu ng'ebyo abiteekawo to help, to distort you and to misdirect you. N'okunafuya. The devil does all this to devalue you. Yes,
byonna ajja kubikola naye tajja kuwangula mu linnya erya Yesu okuggyako nga gwe omuwadde omwaganya ate nze nkimanyi toli mwetegefu kumuwa mwaganya. Mukama nsaba atuwe enneema ey'okwatulanga bulijjo nti mu buli mbeera Yesu asigala nga ye Mukama. Omukemi yagamba Yesu nti bw'oba oli mwana wa Katonda ddira amayinja gano ogafuula emmere. Yesu yali alina obusobozi bwonna n'amaanyi okukikola naye mukadde ako yalina kukola kitaawe so si sitaani kyayagala. Bino eby'emigaati yali yabikolaakola dda kuba ye talina kyalemwa. But the matter was not whether he could, but whether he would do it. Can I say this again? The matter was not whether he could, but whether he would do it. What saved Jesus, our Lord and Savior, was only because he was always connected to the Father. Yesu akabuli kadde konna yali yeeyunze ku kitaawe, was always connected. Eri Yesu ensonga teyali mmere ya leero, ensonga yali mmere ya lubeerera. I love that. It was not about temporary food, it was about eternal food. Wano wennyini sitaani waatusiriwaliza n'atulowoozesa nti bino ebigwawo bisobola okutuwa essanyu ery'olubeerera. No. Temporary things can never give us eternal joy. Temporary things can never give us eternal joy. Bannange kirungi bulijjo ng'ofunye ebibuuzo n'okusendwasendwa okw'engeri eyo kwe muwulidde waggulu okwebuuza nti naye ani ansendasenda, ani ono ambuuza ng'ani, ani ono andagira akola ng'ani? Kuba ekyokukola omugaati tekyali kikyamu okukola omugaati pase, kubanga yali asobola era yali akisobola era akikozeeko ate nga n'enjala yali emuluma musajja wattu. Naye ekibuuzo kyali nti ani eyali amulagira, yali sitaani oba kitaawe? Let me tell you my friends, Katonda ali naawe. The Lord is with you. Agenda kukuyamba, kukuwanirira gwe matini, kukukulembera gwe matini, kukuluŋŋamya gwe matini, kukulambika. Nkulayirira mu linnya erya Yesu 2024 ogenda kumwewuunya. You're going to be surprised on how the Lord is going to lead you all through, amazingly in this year. 2024. Ogenda kukyewuunya. So, don't diminish your value. You are such a priceless gift from, to, and for the Lord. Oh, I think I should say this again. I've said, don't diminish your value. You are such a priceless gift from the Lord, to the Lord, and for the Lord. Nsaba munnange oleme kuwa mwaganya mulabe kukuleetera kubuusabuusa ekyo ky'oli mu maaso ga Katonda. Kubanga mu maaso g'Omukama oli mulangira, oli mumbejja, oli muganzi, oli wa kitiibwa, wa bbeeyi era oli wa njawulo. Wagulibwa na musaayi gwa Yesu. Era teri muwendo mulala gwonna sitaani gwasobola kuwaayo kukugula. Tewali. Okubuusabuusa nga kubadde kuzze bambijjukiranga ebigambo ebyo. Ngambye tewali muwendo sitaani gwasobola kuwaayo kukugula. Oli wa muwendo, wagulibwa na musaayi ogw'omuwendo ogwa Yesu omulokozi. Mikwano gyange, bino byonna mbyogera lwaki?
buli ekyetaagisa ggwe osobola okulokoka. Kino kye kibinjogeza. Byonna bimula byenjogera waggulu mbyogera lwa nsonga eno, kuba buli ekyetaagisa ggwe osobola okulokoka, osobola okubeera obulungi, osobola okuwangula ensi eno, osobola okulwanyisa sitaani, osobola okuyingira eggulu, Yesu yabiwaayo dda. Oli kye yava agamba tiyawaayo ebibye byonna ku lwange, byonna yabiwaayo. Mark this very clearly, my friend. Don't ever worship the creation, for it will never give you eternal satisfaction. Only the Creator can do that. Nkusaba munnanga amaaso gatunuuliza abantu, naye togabamaliza. Abantu basobola okukola ekintu, okuyungako sitori, oba okukuba akasa, nga bw'oba teweenywezezza ku Katonda wo waaliwanika era ne weeterebukamu. Oba nkiddemu mu lulimi ki? Ngambye nti munnanga amaaso gatunuulize abantu naye togabamaliza. Abantu basobola okukola ekintu, okuyungako sitori, okukuba akasa, nga bw'oba teweenywezezza ku Katonda wo waaliwanika era ne weeterebukamu. Naye bw'obanga Yesu wamufuula maanyi go era lwazi lwo, oli ne bwakkola kintu kingalowooza kulumya, olw'oyo gwe wasenga nantameggwa, Mukama alikuwera mu buweezi mukisa na ssanyu mu ekyo ky'aba akoze. Nze Father Martin Semanda, Makuukulu Parish, Masaka Diocese, abaagaliza omwezi ogwokubiri ogw'essanyu ogw'eddembe n'obuwanguzi mu mwoyo ne mubiri. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Baana batu Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambikubakeko gubakuume gubasigalewo kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.